Alien Skin Palace Oba meetings for the first time in history. Tewali mbeera abano ba mukwano tewali mbeera. Muleka bakulu boogere. Palace meetings Alien Skin for the very first time. Era tewali mbeera. Chirevu is timu yemubi abanene tusisinkanye for the very first time Palace asinkanye Alien Skin waneno love etwagala byantalo era babadde ne mujonkera buli ababaddeyo ne bajjonkera nti ate Palace biki kati mbalabye nga bamitinga tewali mbeera byawedde ebyagwa abavubuka tetugenda lwanagana paka tewali mbeera eri kulwana esigaye mukiraba masanyalaze ngaye mukiraba gabadde masanyalaze gennyini gabadde kina mukirabye endowooza mwana bagamba ki oyo naawe katuze matako bibimanyira ndoza mugalabye amasanyalaze tukyalire Alien Skin leero olunaku lulamba natumwagaza ki alinga amazi oyagwa tusobola musonyiwa amasanyalaze gakyali mangi nnyo wano wakyaliwo sente zaffe wakyaliwo sente wano kibana gwalina omugyawo yawo omugyawo kibana banange tukyali live wano eno ngenda pamba tuusaako buli kimu no yabiganye madamu yabiganye wali mbeera wama wabaddewo embeera tetwagala fujjo twagala byambeera bannange tube nga tukwatagana ffenna tugende baba Bossman katugenda shootinga video yaffe tugenda wane wahamu Kigundu Dogo kireta amazzi gaaki naye baba Ivan oli mukambwe embeera y'obwetyo bwebadde nga Alien Skin ne Palace basisinkanye embeera ayo bwetyo bwebadde kakati ambu Palace abadde alina waliko nga betegekera genda mu video shoot balina video shoot ey'oluyimba lwe olupya kati Alien Skin bwatyo n'abasanga era ekivuddemu Alien Skin n'ava mu motoka mbu n'agenda abonge ku Palace tetumanyi oba kino akikoze mutima mulungi oba akikoze kubeera nti mbeera nga bw'ogimanyi nti ya mawulire naye nga yavudde mu motoka n'agenda n'amubongako naye aterawo wennyini olutalo lubuze okubalukawo era ekikonde kibadde kigenda kunyooka anti abayaaye Palace batambula nabo nga tebakkiriza n'aba Alien Skin nabo tebakkiriza era ekikonde kibadde kigenda vugaawo Alien Skin yayambye n'asimbula emmotoka n'abeera nga avaawo kakati okusinzira katambyako kemuva okulaba atukitwale nti bano enkolagana ekomyewo oba just kweyisaako bweyisa genda mu comment section
oberenga oteesa ku nsonga eyo. Kankwongedwe n'akatambi katono nnyo naye nga nkusaba osubscribinga atanaba nawe atanalayikinga video genda maaso oberenga ogirayikinga. Generational promoter buli fango ni soja oli buli Munnayuganda ayagala obwenkanya mu mateeka n'enkwasisa yaago kusaba otambuze video eno mbayo mwenna okubakunga mwenna wiiki eno ku lunaku olwokubiri ku Tuesday tutegese march to police headquarters Naggulu gwe buli fango ni soja gwali ali divided mu bitundu ebyenjawulo tukusaba ojje mu Kampala ngenda kugaba namba yange yesimu kubisanga okubisa WhatsApp tugenda kuwulira we tugenda okusimbula nga tugenda wa IGP ku Naggulu police headquarters tumubuuze amateeka galina bye gakolako ne bye gatakolako. Enamba yange 0784 10 871 WhatsApp yokka weereza video ene tuke ku buli yenna gwe kikwatako oba oli muwagizi wa fango ne bwatoli oli buli Munnayuganda ayagala emirembe tugenda kukyalira IGP atubuulire Palaso yali waggulu w'amateeka kyekyo. Nnyo wadde nga Alien Skin ne Palaso beeguddeko era mu kafubo ke tulabye mu vidiyo eyo nga balinga munnange ate abeebongako kakati nno yo tiimu Alien Skin erabika tennapowa eri mugenda maaso n'okubeera nga bwe batyo basaba justice. Mu justice gye basaba ali gundi poliisi ebere nga bwetyo evaayo ekwate Palaso. Either Palaso asasule oba bamusibe asaavinge olw'okubeera nga yagenda ewa Alien Skin n'ayonoona ebintu omwali n'amamotoka ag'ebbeeyi ennyo akakati embeera yo bwetyo bwekyayimiridde. Omukulu gw'ova okulaba mu katambi ako ye Norbert Events ategeezezza nti kati ensonga bagenda zijja ku social media. Jjukira waliwo protest ebadde genda maaso ng'eyitira ku social media nga bali mu kubeera nga bali mu kwekalakaasa naye nga bayitira ku social media nga basaba police ebawe justice, nga basaba police ekwate Palaso, nga basaba police eberenge ekwata Palaso asobole okusasula ebyo byonna abiyayonoona ewa Alien Skin. Kakati kitegerekese nti ensonga bagenda zijja ku social media bazitwale ku kkubo butereevu bandibanga embooko baagala kulya ddala kuba poliisi wekituuka mu bintu by'okwekalakaasa yo tesaaga kibooko ne tiyagaasa bayavuddeyo dda. Omukulu Norbert Events wuuyo akunze abaana ba Fangoni Forest bonna mu lunaku lwakubiri bayingire ekibuga mpaka ku CPS babeere nga bwe batyo balaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri poliisi gyekuttemu ensonga za Alien Skin ne Palaso era ng'ekigendererwa kyabwe kyakubeera nga bafunira Alien Skin obwenkanya saawa kati yakulumba kkubo kusobola kubeera nga beekalakaasa basobole okufunira Alien Skin obwenkanya. Gusaba ogende mu comment section embeera eyo obeere nga ogiwaako endowooza yo naye nga bo bakakasizza nti bwe baba poliisi egaanye okuyingira mu nsonga zaabwe essaawa eno kakati kabayingire street basobole okubeera nga poliisi baricognizinga nti ddala beetaaga obwenkanya. Kakati n'abantu abalala okuva ku ludda luli olulala olwa Palaso bagamba ebyo byonna bano abantu ba Alien Skin bali mu kumala budde bonga tebannaba kunoonyeza Alien Skin justice basooke banoonyeze abantu abo Alien Skin be yakosa justice kubanga waliwo abantu bangi nnyo abazze bakubibwa, abazze babbibwa, abazze bakolebwako ebintu ebyenjawulo ng'ate ababibakolako si balala okuggyako Alien Skin ne ttiimu ye oba bayite abayaayi be baatambula nabo bo bayita aba security. Kwegamba abantu bategeezezza nti ekyamazima Alien Skin asooke yeetereze asooke agende maaso n'abo bonna be baasobya be baakosa be baakuba be babba basooke babawe justice nga bo tebannaba kwesabira justice. Katulinde tulabe wa gye binaggwera naye nga nkusaba osubscribinga atannaba nawe atannalayikinga video genda maaso abuterevu obeere nga mwanatu ogirayikinga kujjika media kw'obadde era nga nkusaba oyite mu comment section ompe endowoozayo gwalina kyoyagala otuwabulamu buterevu beera nga okiyisa mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.